tuleke kaaba twebuuse twebereremu tubeeko betuyiga kubanga wano nawulidde nti none emundu bazikuba kiwe kiri gende muziyige akaseera ako wekanatuuka ekitegeera akaseera wekanatuuka bino byalaali e Rwanda bakikola era amaanyi gava mu diaspora. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power. Bana isanyuse nnyo bala Baganda bange. Tene ebigambo Baganda bange bibogedde sandyogeddeko. Ebigambo Nubian byayogedde Kamya byayogedde, Honorable Kirumira byayogedde, Honorable Sekabira byayogedde, namwe abalala sandyogeddeko. Naye ate mpuliranga bintambudde butambuzi nnyongereko. Yes, muli bakozi. Internationally abantu bava mu nsi zaabwe ne bagenda ne bakola. Naye abantu abakulemberwa amawanga nga gabalowoozaako balondoolwa neyo gye baba bagenze ne bakola nga bakuumibwa ng'eggwanga, nga bakuumibwa ng'abantu nga community. Ki community yaabwe sijja simba okwebereramu ne gavumenti yaabwe ebalondola bali batya. Akakuukulu ka Museveni ke kalimu n'abo abalina zi kampuni ezisuubula gobeeraawo naye nga bali mu kutunda mu nsigo. Bajja ne bakebera amaaso oluza bakebera mulamu bulungi no amaaso ago omuntu omanya ensigo ze bwe ziyimiridde bakulamuza oli awo abakulamuza baddugavu banno bwe tubyogerako bagamba abo bakolagana n'abazungu. Okay, they are selling our people, they are selling human beings in 2022. Kolodi wekalamoja muwozi abeera sudu be bannannyini birombe bya gold ne bakugamba Uganda ekippinga tandi ne mutandi bwezi eza gold sente za gold mwali muzirabyeko mekezidde kalamoja kati basse ku mafuta gaffe tukola namugambi tojja gasima ne bolonozine sawa bangi tukyatoba naye buli wembalaba kiva essuubi nti one day tujja kusinkana ewaffe Uganda. One day okola kwamwe wano muyige buli skiru basebo ne banyabo muyinkokola temugwamu mutima gwa kola kubanga olunaku lumu lujja kubeerawo nga zokoze wano zireete waka n'ozinvestinga nga teri agenda kuteekako omusolo gwa kisibu. Olunaku lugenda kutuukawo, olunaku lugenda kutuukawo nga muli e Kampala mmwe skiru zammwe mune buli kyokola kikole n'obwesimbu, kikole n'okwagala eggwanga lyo. Oba ovuga piki givuge bulungi, oba okanika motoka zikanike n'obwesimbu, oba oweereza mmere giweereze n'obwesimbu, so that oli gwe omuntu asaanidde buli omu ali wano wa mugaso nnyo 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 eri ekonomi y'eggwanga, wa mugaso nnyo 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 eri enkulaakulana y'eggwanga. Era laazima nga tufunye obukulembeze obutuufu mugenda kuweereza eggwanga lyammwe mu bwesimbu, mukyenyumirizeemu. Tubeere mu Uganda tulikadiiremu nga tulikiriza. Tewali ayagala akadiira wano, tewali agenda akadiira wano. Museveni ajja kuvaako, tajja kusima amafuta gaffe, tujja kukozesa kukulaakulanya eggwanga lyaffe, ate tujja kubeerawo buli omu ajjukize munne nti nga bw'atunyigiriza wano tebejjukiza. Emyaka 3 egiyisoba 35 ng'olina omuddugavu gw'osobola okugamba nti mujjakera kumakya muwangula abazungu. Nga Mandela yali mukomera nga bamuyita terrorist, yafa avuddeyo ng'awangudde. Olunaku lujja kukya nga wadde South Africa mujjawo just kuwummula. Kati mukikodinge kijja kutuukawo naye tekigenda kutuuka nga tutudde butuuzi ne tulindirira, kigenda kutuuka nga tukirwaniridde mu buli ngeri yonna yonna gye tusobola. Bannange kankomaawo, nsanyuse nnyo okubeerako nammwe. Mukama bampeereddwa omukisa, temulekerawo okwagala ggwanga lyammwe, temulekerawo okwagala nnono zammwe, abaana mubayigiriza ennimi zammwe, temukkiriza muntu yenna baawula mu mawanga oba mu madiini
oba mu nzikiriza yonna oba mu nyingiza oba mu kikula. Museveni afuba nnyo okwawula bannayuganda bano baggwanga lino, bano bakiga, bano banubbi, bano baganda, bano banyankole, bano bakyoli. Temukkiriza oyo nonsense. Mukipinge together, ffenna tuli bannayuganda, ffenna ekituluma kye kimu, ffenna ekitwasa kye kimu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi. Our power is people power. People power. Our power. People power. Our power. People power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi. Ekiseera kyonna. Ekiseera kyonna. Omukama mulungi. Weewaawo. Omukulembeze waffe President omulonde wa Uganda, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, ba Honorable Member of Parliament abalungi abali wano abatwerekeddeko, omukulu kamya ne Nup Chapter Gauteng, mwena balamusiza. Mwami Ali Mawale weewale nnyo kutubeereramu. Banange mwena abali wano balamusa. Neesimye nnyo okubeera wano mu maaso gammwe. Kaakati nga tutegedde ekizibu kya Uganda, kiringa ng'omusawo okujjanjaba omuntu asooka kumanya ki ekimuluma n'amanya eddagala ey'okumuwa. Njagala tukozese eno advantage. Kino kizibu tino tuli mu mawanga gatali gaffe olw'embeera eri Uganda, naye ate tuleke kaaba, twebuuse twebeereremu, tubeeko bye tuyiga, kubanga wano nawulidde nti no n'emundu bazikuba. Si bwe kiri, mugende muziyige, akaseera ako we kanaatuuka. Okitegeera, akaseera we kanaatuuka. Bino byalaali e Rwanda bakikola era amaanyi gava mu diaspora. Beegatta ne bayiiya ne bagaa kati ku lunaku bwerute ne bwerute. Kyali kyamukyama n'ab'e Uganda tebaamanya. Balwana mu ttalo olwa Museveni, naye era ekiseera we kyatuuka baasikamu busisi maaso ne bagenda balwanirira ensi yaabwe. So nammwe okubeera eno kijjanga advantage. Muyige zi skill. Ffenna abantu tulinganga essimu ya Android, naye osobola okubeera n'essimu nga nange nina essimu y'emu, ze yange n'egiteekako zi app, essimu yange nebeera ng'esinga eyiyo. Naffe abantu buli skill gy'oyiga ekufuula wa kabi. So tuyige zi skill zonna mugende muyiga okuba embwasa ezo. Mukikube alaali yeffe maje. Temusuubira nti nno abantu abagenda okutunula eggwanga bagenda kuveeyo mugulu baba malayika. Tulina n'okuyiga okunyiiga. Bano abasajja bawangadde lwakubanga tulowooza nti abalala bajja kujja bakitukolere. Teri mulala. Kyonna embeera okubeerawo n'okukyuka mu Uganda kijja twetaagisa ffe okwetamwa, tugambe nti enna izenna ekimala kimala. Tukooye embeera eyo. Kinnoma nnyo okubanga tuva mu ggwanga erimu ku ggwanga erisinga okubeera eggagga. Mu by'ettaka, embeera y'obudde, buli kimu tuli bagagga. Hospitality bannayuganda, tulina hospitality nakyo kya bugagga, naye okubeera nga ife abasinga okubeera obube. Buli nsi gy'ogendamu esinga Uganda. Tekibeewunyisa ekyo lwaki etusinga, kubanga tulina ekizibu. Twagibwa ekizibu ky'omusajja gwe bayita Museveni ne bakyaliibe. Kati nga tutegedde ekizibu kya Uganda, era y'ensonga lwaki nti nno Museveni yali ayagala nnyo abantu bagende bawanguke, babawa ne zivisa ne bagenda mu nsi z'Abawarabu. N'ogenda ku embasi ya Dubai n'osanga nga ambasada waffe muyindi, si Munnayuganda. Bannayuganda bwe baddukira ku embasi eyo nga balina ebizibu, ate bennyini bwe bakubira poliisi y'e Dubai ne bagamba wano waliwo ba idola, mujye mutuyambe mubajjewo. So kitegeeza nti ekizibu kiri eri Uganda, era kasita tunajjawo Museveni obulamu bwaffe bugenda kyuka, obulamu bwaffe bugenda tereera, kubanga gavumenti erina amaanyi okuteekawo embeera n'egamba nti kaakati South Africa
twagala bannayuganda bafune empapula zebakkiriza okukola wano kasamugaana naffe tugenda gaana okukola kino na kino naye lwakubanga baagala nnyo okulaba nga buli omu afuluma tebalinawo kye bakolawo ate nammwe abamanyi nammwe abaafuna empapula kyekiri kyenagamba nenamba zigemaanyi gaffe namba tezirimba tuzaale twale tubeere n'amaanyi naye abaana tubakuze nga balina omutima gw'eggwanga nga balina laavu ya Uganda. So sijja kwogera bingi nnyo obubaka bwange muyige sikiiro muyige sikiiro muyige sikiiro. People power, our power. Kunga Uganda kunga kunga Uganda kunga kunga Kyagulanyi kunga kunga Basali kunga kunga bamama kunga ra cha cha cha.